Ogamba otya mwana wa mama oli live ku The Buzz UG kyokola kyamaanyi webala kwekumira ku mukutu guno The Buzz UG mwana okawo osanga bigenda mu maaso mu entertainment mu current events mu sports okisanga wano ku The Buzz UG gwatana ba ku subscribing osobole kubanga otambula wamu naffe ekiro mukimanyi nti abantu badde babasengula ku mataka abantu bagaba naye government tuyambe wicha kumachanga mayumba g'abantu bagamenye abantu bakyalina we basula abaana babasuza mu tent kyekiriwo enkube bakuba kyekiriwo bakedde ku macha wano juzi nga church ya St Peters mu Nteba eri wasi abantu ne bebuza kino kijja kitya nga wabadde police ebadde kuma abantu ne basigala nga batebakitegera ne bagamba naye ndoza waliwo akirimu waliwo abanna bakirimu abantu ne babeera nga tebabitegeera naye ate Bizuuse nti obadde okimanyi nti ekintu kigeze abantu badde balooza Jessica kusaga kantu katono bamenye charge kiwedde naye Bizuuse nti ebintu mulimu abanene list efulumye abanene ba mu State House abakirimu kino ekintu okumanya ekintu kinene kigeze ne President Museveni avudde esonga nazingiramu songa zingiddemu buli kimu tujja kuba tukikutuusa kwano ku The Buzz UG list tujja kuba tugireeta wekyo olina okukola subscribing onyigene ku kadde osobole kumanya buli kimu ekigenda mu maaso mu ggwanga mu current events mu sports ne mu entertainment webale nnyo